Njagala okuddamu okubaniza ku YouTube page yange. My name is Sandra Lian. Thanks so much for watching and thanks so much for subscribing. Abo bonna abazeemu okusubscribinga. Olunaku lwaleero nkuleetedde Eddy Kenzo, president w'aba Love Niggers, president wa Emikolo. Omanyi ekyo yakyewadde kati nawudde mulimu abalala beeyongeddeko bachifu weepo abo baddumba babeera beemolera mu videos. Kakati ekiri ku Emikolo waffe president waffe Love Nigger, olunaku olwaleero alabise nti Adduse agenze Dubai. Waliyo awards eziyitibwa One Africa Music Fest. Alabise nga agenze zigenda kubeera Lwakutaano, naye ekintu kino akikoze olw'ensonga nti mukyala we ex-we Rema n'amakula olunaku olw'okuna, that is tomorrow, agenda kubanga ayanjulwa bbaawe. Dr. Hamza agenda kubanga mutwala wali mu maka g'abazadde be e Nabbingo. So omwami ono alabise nga tajja kukigumiikiriza kusigala wuwe waka, kulaba bifaanani, kulaba kwemoola. Omanyi twabadde mu pre-shoot ya intro nga abantu bali mu kwemoola bambadde ebinigeria, okugamba ng'ekiri wali eri abantu banyumye okufa muganda wange. Kati wegamba ebyo nebino omutima omunafu ogenda kutuka bukutusa ofe. Bakuwujje. Kakati Kenzo agenze okulaba nga tajja bambi kigumiikiriza, tajja kukimalako nakyo, tajja kugamba talina mutima guli gukiholdinga, n'agamba nze zange kazitandike kati, era n'alinnyirawo agenze Dubai. Wabula takomyoko, ayina essaala gy'ataddewo wansi nga caption ng'agamba Almighty grant victory to the oppressed wherever they are. Those who have been driven out of their homes or wronged in any way. Grant ease to those who are struggling. Strengthen the weak and downtrodden. You know best who they are and where they are. Every one of them, amen. Off to Dubai. Nenga bwotunuulira essaala eno muganda wange eragira ddala koona Rema n'amakula gattako naye mwennyini okugamba Mukama amunyiga ebiwundu amugumye, kubanga is in a lot of oppression, let's say depression. Byonna kwegamba musajja atubimunyiga. Ngomanyi kitegeeza okukuba omukazi wo embaga bulijjo okumukuba obudaali buli kimu kyabadde ng'ayayaanira gwe omukolere. Ate omanyi abasajja nze kisinga okuntabula, omukazi asooka kukuvaako n'olwokulaba obulumi oba n'olwokutandika okulumwa n'omanya nti omukazi ono abadde mulungi. Wakati bw'otunulira Rema n'amakula mukazi mulungi, ayina buddimpozi, naye kati oyinza okusanga ng'ono Love Nigger abadde nga tabulaba, naye kati alaba ate kati dimpo enywedde nnyo kubanga bamutwala. So kati ye asazeewo tajja bisobola kalinnye alabike nti agende Dubai, akimalire buli kimu anaawulira biwulire oba nabirabulabe ku internet. Omanye omutimbagano gwakyuka, buli kimu ne woobeerawa ku internet kasitobako buli kimu kikutuukako tayari sana. Kakati kigenda kubanga kimutuukirako at least agambe nti nze saabaddewo awo yafuna ekyokwekwasa nti bampita naye nalina awards zange ez'okwatendinga tu ezibayita One Africa Music Fest. So yasazeewo agendeyo wadde za Friday kubanga omukolo gwa nkya awulize biwulize. So anyways katusabire bafans ba Kenzo mwenna mubeere nga mumusabira bambi president waffe Emikolo abeere nga bambi ojali. Mukama amunyiga ebiwundu ng'essaala eyo gy'ataddewo, Mukama ayongere okumugumya kubanga kino kyayitamu si kyangu. Make sure you subscribe on my YouTube channel. My name is Sandra Lian.